Happy people! Happy people! Better country! Happy people! Country! Do hereby declare her, Dr. Juliet Akande, duly nominated to contest as the woman member of parliament representing Masaka City in the Parliament of Uganda. Happy people! As been proposed by Awanda Supriyan to contest as a member of parliament, she has satisfied the requirement for nomination. For Kimanya Kamoja. Our power. People power. Everywhere. Tubira mu mulundi guno katuwangudde obukulembeze ekisooka tugenda kunyweza ennono ya DF. Ennono ya DF ekuwa obukulembeze obulimu omuzinzi. Obukulembeze obulina olugendo nga lulina bwe bugenda okutuuka. Obukulembeze obuwuliriza abantu. Obukulembeze obuwa abantu ekitiibwa. Obukulembeze obutali mu mbeera yonna yakwebuzaabuza. Obukulembeze obuwa obwakabaka waffe ekitiibwa. Obukulembeze obunaalwanirira okugaba n'obuyinza n'okuwa abantu baffe omukisa okulwanirira obuyinza so si kwetaba bwetabi mu banoonya obuyinza. Abantu ba Masaka City twagala bakakasa nti obukulembeze buno bwambala tukomawo gye muli okuyitamu ebyo bye tuyiseemu n'okwejjukanya ebiruubirirwa byaffe bye tulina bakutuukako. Tubasaba mugoberere, muwulirize, ate mubuuze, tebabaguza kapa mu kutya. Tulina obumalirivu okuwaŋŋanga olutabaalo luno mu mbeera yonna nammwe mubeere bamalirivu. Twagala okgenda mu parliament
okulaba nti tuwanirira manifesto yaffe eya NUP ensonga enkulu ezirimu okulaba nti enfuga y'amateeka etembetebwa bulungi, okulaba nti social services zeeyongera oba ziterezebwa, okulaba nti tumalawo oba tulwanyisa obulyake obadde bukudde ejjembe n'ensonga endala nga bwe twazirambise mu manifesto yaffe. Kwengenda okutandikira ku nsonga y'ebyobulamu, tulabe nti ebyobulamu mu Nnyendo Mukungwe bitukagana n'omutindo kubanga gavumenti weeri era nze nja kubisakayo tusobole okukulaakulanira awamu. Ate ebyenjigiriza tulina amasomero ga gavumenti wano naye nga gali mu mbeera mbi ddala. Lwaki? Kubanga opposition yafumbekera wano eruddewo nnyo nga bavuganya naye nga tebafaayo kulondoola, ate ng'ebintu bijja amasomero galina okukulaakulana ng'amalala bwe gakulaakulana. So Bannamasaka tubasaba ekintu kimu, okwesiga DF tusobole okutambuza ekibuga kino ku lw'enkulaakulana ate ne ku lulogwe omuntu omu era n'okuleeta enkyukakyuka mu byobufuzi bya Uganda. Tuli bakulembeze bambala abateefuteefu abasobola okuyamba ekitundu kyaffe n'eggwanga lino. Bingi nnyo benyina okukyusa mu Kimanya Kabonera because abafuzi abakulembeze abaddeyo yenoonyeza biki yenoonyeza bibye tafa ku nsonga z'abantu. Okukyusa obukulembeze okusobola okukola obuweereza obulungi tulina sobola okukyusa gavumenti. Ntulaba nga sobola okuteeza Kimanya Kabonera eyo. Bintu bingi ebitakoleddwa ebitatuukiddwako. Ekyokubiri tulina okulwanyisa obuli bw'enguzi. Mujja kwesanga nti ababaka abadde bakiikirira Masaka City abamu baakwatibwa mu bubbi mu kutwala ssente z'abayizi b'omusolo. Twala kulwanyisa embeera eyo. Nosanga oli ng'akozesa ekitongole kya gavumenti okufuna emmwanyi okulaba nga anoonya akalulu. Ebyo byonna bye twagala okulwanyisa. Nti emmwanyi singa oba ozifunye zojja okulwa gavumenti nga gavumenti yezigabye buli omu azifune kyenkanyi so si bawagizi bo. Bantu ba Kimanya Kabonera. Obuzibu bwa Kimanya Kabonera nti kuva emyaka 5 gye twalonda egiwedde gigenda kugwa turudde nga programu za gavumenti tezirondoolwa, tewali projekiti yonna empya egenzeeko nti ekoleddwa, abantu bye babasuubiza tewali bikolerwa, tubadde nga bamulekwa. Wabula kati mu NRM yaffe vibe gye tuze nayo nkakasa nti President Museveni nange tugenda kuwangula constituency eno tujije mu mikono gy'opposition tujize mu mikono gya NRM. Ababaka ba parliament fe bakayungiriza wakati wa no wansi ne government ya wakati tusase ebintu bingi mutunulire enguudo ezikolebwa central government. Omubaka wa parliament bwaba talina mulimo gwakolezo tezikolebwa. Masaka recreation ground sente bilioni 18 ate nga tezitumala. Omulimu ogwo nga bwe twagutandikako tegugenda kukomaawo. Tulina okulwana okulaba nga nagwo gukola ki nga guggwa. Ekisinga obukulu nti Masaka tugikoledde ki, eggwanga lyaffe tulikoledde ki, tetugenda ddikolera ng'ate abantu beeyawudde. So tujja kulaba nti tugatta abantu baffe kyokka ate n'okwogera tuboogerere tulabe nti ebyo bye baagala bibatuusibwako. Bannamasaka City bansaba kusinzira byenzize enkola okugeza nze ndi mukulu wa ssomero lya Masaka Private Secondary School emyaka 15 mbaweereza bulungi nze nkulira abakulu b'amasomero aba private schools ndi mukyala munnabyamizannyo bangezezzaako ate mu Masaka City muno mwennyini ndi director nazimbamu amasomero 2 nina kyennyongedde ku Masaka City bwe mbakoledde ebintu ng'ebyo baalabye nga ndi wankizo ku bantu abalala beesimbyewo ne baŋŋamba nti kaadi kituufu ne baate baagikuwa ffe abantu bwe tulife kaadi tujja kukulonda osobole tuweereza nga bw'obadde otuweereza. Olwaleero abantu abasinga bazze. Abantu abasinga bazze members ba parties ez'enjawulo bazze aba NRM bazze tusuubirayo omukyala agenda okubeera nga akiikirira ku NRM party nameere yo tumusuubira enkya kubanga yetazze then ne independent be tusuubirayo omulala omu oba babiri tetunnakakasa amakulu tusuubira abantu nga 3 enkya.